Abasawo abajjanjabisa obutonde bakola okunoonyereza ne bakizuula nti ebiviiri bya kasooli oba kiyite conceal birimu emigaso njolo egisobola okuyamba emibiri gyaffe okusigala nga miramu bulungi. Ebyazuulibwa mu kunoonyereza kuno byalaga nti ebiviiri bya kasooli birimu ekiriisa ekizimba omubiri oba ziwaliisa proteins, ekiriisa ekiwa omubiri amaanyi ziyite carbohydrates, vitamins, minerals, ebiwuzi oba fiber, nga bino byonna byankiza eri emibiri gyaffe. Mu ngeri emu ebiviiri bino byazuulibwa okubanga birimu ekirungo ekisobola okukuuma sukaali mu mubiri ng'ali ku bipimo ebituufu. Bino era birimu ebirungo ebikuuma ensigo oba ziwaliise kidneys nga zikola bulungi mu mubiri. Mu kanyomero kaffe akabeera mulamu olunaku olwaleero, Dr. Yasin Ziwa, omusawo ajjanjabisa obutonde, akubuulira emigaso egiri mu biviiri bya kasooli oba consilic by'otasaanidde kusubwa. Lino tetukyaziyita nviiri, tuyita ddagala. N'oliteeka mu mazzi n'ofunako ekyo ekisaanidde. Kozesa ekisaanidde. Bino ebintu ebyaffe eby'obutonde tukola bisaanidde. Naye abantu bagenda ne babagamba eddagala ly'obutonde eryo abalikola tebaasoma, tebirina dosages. Tukola kisaanidde. Emmere gy'olya bagipimirawa. Oteekamu amazzi agasaanidde. Omala okuteekamu amazzi agasaanidde, oba olina akajiiko k'osobola okutabulamu okunnyika. Okunnyika n'onnyika mu mbeera bweti. Mu mbeera twannyisa ekisaanidde mu mazzi agasaanidde. Era eno method gye bayita macellation, okunnyika n'onnyika. Mala eddakiika nga 5-6 oba 10 wamma ne weenywera. Kati buli lwonywa bw'oti bismillah. Bino wammanga obifuna naye gwe tobiraba. Jjukira emmere gy'olya gy'oteeka mu mubiri omala gateekayo ebisigadde gwe. Wali ogiraba emmere bw'etambula, ebisigadde gwe olabira awo etamalizze, mubiri guzze, amaanyi mu mubiri mwegali. Biki by'ofuna bw'oba okozesezza consilic ono? Bino wammanga sookedde ddala twagambye omusaayi okutambula obulungi. Omusaayi okutambula obulungi, ekyo tukyenyumirizeemu nnyo. Abantu abasinga obungi balya bubi. Mu mbeera y'okulya obubi balya nnyo ennyama, amata, emisuwa egibadde bwe giti. Olwo ne bufunda bwe buti. Bufunze eki? Cholesterol. Buli lw'okozesa ekintu kino, enviiri zino eza kasooli, blood cholesterol abeera reduced. Emisuwa giddayo ne gigaziwa bulungi, omusaayi ne gutambula owangaala bulungi. Naye bannayuganda abasinga obungi oba Africa, ngambe bannayuganda kuba mwe bemmanyi fiira ku myaka 45, myaka 60 ng'ofudde. Lwaki? Tulya bubi. Kati bw'oba olidde by'olidde sijja bikugaana kuba sinze mbikugulira. Genda onoonye wali enviiri za kasooli ozikole nga bwe nkulaze, kijja kuyamba inshallah. Ekirala, atuliza omulungi atulaba omulungi, waliwo kye bayita okusomoozebwa kw'ekifuba. Abantu bangi bagenda ne banywa cigarette, ne bafuwa cigarette, ne balwala ebifuba. Ebifuba ne bibaluma, uli amagumba ga wano gamuluma. Ate nga gana amagumba ga buvunaanyizibwa nnyo okukuuma internal organs zaffe nga bw'olaba ekibumba n'omutima. Ekibumba kiri ku sayidi eya ddyo, omutima guli ku sayidi eya kkono, n'amawugwe bikumibwa wano. Kati amagumba gano bwe gaba gakuluma, ekifuba kikuluma, bali bannaffe Abagriiki obulwadde bwe babuyita angina. Beera ng'okozesa enviiri zino. Gwe yanywa nnyo sigala n'ayonoona amawuggwe, n'ayonoona ebibumba, wenna owunya sigara, era oli awo osigadde. Genda onoonye wali consilic oba enviiri za kasooli. Si ekyo kyokka. Abantu abalina glaucoma kwe kusomoozebwa kw'amaaso. Amaaso gano galina olutimbe luno abannaffe Abagriiki baluyita retina. Kati omuntu bw'aba alina retinitis oba alina glaucoma, noonye wali enviiri zikole mu mbeera bwenti nga gye nkugambye. Eno embeera ya macellation ey'emu. Tusobola okufumbako, bakira decoction, n'ofumbako, teekabo n'olusaanidde mu mazzi agasaanidde, n'ofumbako kitonotono ekisaanidde, n'obanga onywako. Omubiri muli gwo gujjamu ebyo bye gwetaaga, n'obanga oterera bulungi.